Amanya nze mchala Halwa Bunya Semambo ndi mchala yeddira ensenene mchala mufumbo ndi mchala mufumbo omwami wange mbeera naye South Africa bamuyita omwami Semambo Moses tulina abaana basatu tumaze mbufumbo emyaka 15 njagala okusooka okubabwira byenkole South Africa ndi mchala business woman nina company bagiyita Kimcom Operators ngeno ekola mu earth moving machinery ebyuma bino byemulaba ebinene ebya yellow TLBs dump trucks and all that tugina eyambako mu mining industry South Africa. Then omulimu ogwange gwenkola ndi mu bintu bya mmere nina restaurant South Africa mu kibuga Pretoria nga restaurant bagiyita Halwa's African Restaurant najija mu linnya lyange lyennyini emaze emyaka 5 ndiringamu basically Ugandan food tutuusa emmere Enganda tutuusa buli kimu okuva wano e Uganda ne tukitwala South Africa nenkituusa ku bannayuganda abawangalire South Africa. Tuyina ebintu bingi bye tukola mu hoteli eyo tukola outside catering tukola decoration twegala buli kimu ekigenda mu category ezo ebyemikolo ebyemmere ebya export byonna obisanga ku Halwa's African Restaurant e Pretoria. Wotuukawo wali tufumba emmere Enganda eyaffe tuyina ennyama y'embuzi tuyina empombo tuyina olusiniya amatooke lumonde buli kimu kye mulina ne Kampala nange South Africa nkibatuusaako. Okusookera ddala ngenda kusooka okwebaza abawagizi bange abembeereddewo mu mbeera yonna eya COVID abampagidde omwaka 2022 paka kati mbeebaza nnyo mwebalire ddala mu abanfudde ekyendi era mbaagaliza omwaka omupya gubeere gwa mirembe mufunemu essanyu mwongere okujja okumpagira kubanga munfudde ekyendi mumpagidde nnyo era bannange mbeebaza nnyo mwebalira ddala sinange gye nsobola beebaza nnyo kiri awo naye Allah buli omu amuwe ekyasinga okwagala. Mwenna abali abawangalira e Uganda ng'ogenda okutambulako ogende South Africa onoonye emmere Enganda bw'ogenda ogijja teri kifo kirala kisinga Halwa's African Restaurant mu Pretoria. Tuyina buli kimu empombo olusiniya akalo kawunga bijanjalo bisikalo byonna byomanyi tubiyina. So wobeera eno ng'olina woonoonya weyagala okulya emmere kalube luwombo tuliyina noonya Halwa's African Restaurant e Pretoria tube nga tukutuusaako by'oyagala. Emmere ebeera fresh buli wiiki tuyingiza emmere eyita ku nnyonyi ne weziba nsenene nga sizoni ya nsenene tuyinza okubafa abasooka ozifuna. So buli kimu kijja nga kiri fresh ffene tubeera naye amayuuni lumonde muwogo ntula nakati bugga byonna bye mubeera nabyo tubeera nabyo ebyennyanja ebisiika ebyemulungu bibeerawo on special order nabyo tubeera nabyo. Halwa's African Restaurant management yange yonna abali e South Africa n'abali wano e Uganda tubaagaliza omwaka omulungi gube gwa mirembe gubeere n'essanyu buli muntu abeere ng'ayingira omwaka guno nga agenda kufuna birungi byereere. Mwebale nnyo mwebalire ddala.